Ttiimu y'eggwanga ey'abawala abali wansi w'emyaka 20 ekyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli mu mpaka za Sekafa Under 20 Women Championship bw'ekubye Djibouti golo 13 ku bwereere mu mupiira oguzannyiddwa olwaleero. Empaka zino ziri mu kuzannyibwa wano mu ggwanga ku kisaawe ekya FUFA Technical Center Njeru era amawanga 6 ge gali mu kubbinkana okuziwangula. Omuzannyi Fawzia Najjemba ku ggoolo zino ateebyeko ggoolo 6 era kati awezezza ggoolo 8 ze yakateeba mu mpaka zino nga yateeba ggoolo 2 ne mu mupiira ogwasooka. Ate ggoolo endala ziteebeddwa abazannyi Catherine Nagadya, Aisha Nakibuuka, Shamira Nalujja ne Zaitun Namaganda. Omutendesi wa Uganda Ayubu Kalifa agamba ekyabaleeta mu mpaka zino kuwangula kikopo era tekimwewunyisizza okukuba Djibouti golo 13. Oluvannyuma lw'okutereeza ku nsobi ze twakola luli nti bagezezzaako okulaba leero luli baayonona emikisa mingi nnyo neero bagezezzaako okulaba nga at least emikisa egisinze obungi bagifunye ne bagiteeba mu ggoolo. Kye tusuubira era obutono obukyabulamu tujja kuddayo twongere okutereezaako tulabe nga at least geemu eddako tusobola okuteebera ddala obulungi. Guno gwe gubadde omupiira gwa Uganda ogwokubiri mu mpaka zino ng'ogwasooka yakuba Burundi golo 5-1 era kati ewezezza obubonero 6. BBSKATI, BBS Telefayina, Gambuuze.